abakulu mmengo ngati mwagala kwerumya mutwe mutegeke misinde ebisigande mubireke tegeka misinde sirika otherwise mugenda kwerumya emitemo yakuzinde ndongera kwabika temugenda kusobola kontrolinga abaana ba Buganda to the extent gye mwagala mu makontrolingire mu ngalo emisinde gye tudduka gya kabaka waffe mulembe kuwasa ffe bavubuka Ishegede otegese emisinde ate otukuutira wano obadde otukula obusaati owerukamengo wa Nuupu n'owerukamengo wa Pierre n'owerukamengo wa NRM n'owerukamengo Bujingo n'ofala mbu bonna bajje bagula obusaati ate otubadde tugenda okudduka ng'otukuutira bye tulina okugoberera ate otugamba mumwewale bino olinga nga kuba sayidi mukikata mutusobera nammwe abakulu be mutusobera Ishegera awo mba mutusobera Buganda ne Nuupu tuli tuti bwemba ngomulembe damwa kwasa bavubuka ate bavubuka ba Buganda ika tififa abali ene wa Nuupu Buganda gituvaye waffe nenga mu Nuupu gye tugwa omwoyo gwa Buganda ogutafa waliwo n'omwoyo gwa Nuupu ogutagwamu ogutasobola kutugwamu omwoyo gwa Nuupu ogutafa omwoyo mu Bobi ogutafa mujja kuntegeera mpola mpola obanga bweyagala ogamenti otaddewo emisinde ate tukontrolinge wadeka era tu abaana bajemye naye ekintu mukijemu namateka misinde tulo wali kubadiola just watch ekikulu kya kudduka misinde kwewala sirimu kutasa mwana muwala butawala sirimu period ebisigade mu bitulekere fatima ntuge kukwataganya ensonga zaffe gyekibadde ku mimwa gy'abantu era kino munnange gigendereddwamu kulwanyisa HIV AIDS Makenenya ng'obulwadde munnange bunnamutta era nga okusinziira ku program 2-3 nga tusobola okuba nti HIV AIDS tunaaba tumufudde oba anaaba afuuse lufumu kakati emisinde gino ekyamazaalibwa ga kabaka 225 gibadde gya bbugumu nnyo balanga emmengo abantu bangi nnyo bwe batyo bagyetabyemu era nga munnange okusinziira ku nkuba ekedde okubeera ng'enfudde emba ku lunaku olwa Sande ku makya abantu tekibaganye kubeera nga bagyetabamu era nga oyinza munnange omukolo guno okubeera nga oguteekamu egyo egimu ekikyasinza okubeera ekibbugumu e Uganda bwe twogerera kakati munnange emisinde eno gitanze ku ssaawa 1:12 ez'okumakya era kabaka kennyini bw'atyo yawuubye bendera kabaka Ronald Mutebi kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri era nga ono munnange akozesezza bendera ey'obwakabaka bwa Buganda okusobola okubeera nga aggulawo emisinde okukakasa nti kati musimbule kabaka asoose kubeera nga asimbula abo ababadde bagenda okubeera nga batolontoka kilomita 21 nazzaako aba kilomita 10 nazzaako aba kilomita 5 kale abasimbulidde mu mitendera kubanga buli omu munnange agenda mu egyo gy'asobola anti emisinde giba misinde kilomita 21 ziba mayiro nnyingiko ate 10 era nazo kakati olwo munnange 5 mpola mpola mudduke mukome wali mukomeewo kati Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atyo atenderezza era bw'atyo n'abeera nga yeebazizza abo bonna abeenyigidde mu kubeera nga balwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya era bw'atyo n'abeera nga akubirizza abantu okubeera nga batwala vision ya kabaka mu maaso nti 2-3 obulwadde buno oba Mukenenya oba oli awo bunaaba bufuuse olufumo kakati munnange newankubadde nga omulaba gubadde gwabya-bulamu naye ate oyinza okugamba nti ebyobufuzi birabika bigwefuze groups ez'enjawulo mu baddusi mu bibinja ebyenjawulo nti abantu munnange ekibali ku mutwe bya bufuzi kubanga babadde bayimba eŋŋombo eziraga ekitiibwa kya Buganda olwo munnange ne boogera ne ku nsonga ya maapu eya Uganda okuba nti Buganda teriiko nga bwe kiri munnange era tukirabye wonna wonna ku mutimbagano nga bagamba nti Buganda baagijja ku maapu eya Uganda ate nga munnange banababifuzi abalala omubadde abantu abayitirivu
nga bagamba nti gavumenti yandibadde eta ba political prisoners bonna kugamba abantu babadde boogera ebintu ebyenjawulo. Mujjukire nti ku mulundi guli abantu bategeeza Mpuuga ku 500 era essaawa eno wetwogerera Mpuuga ndowooza yakitegedde era ye munnange emisinde agisimbuliddeyo Masaka yakulembeddemu gurupu emisinde gya Kabaka nayo gibaddeyo. Kakati munnange amaloboozi nga bwe nkutegeezezza nti gabadde mangi era okuva ku North School of Leadership wali Kamwokya bano bazze n'ekipande ekinene ennyo era nga bayimba eŋŋombo z'ebyobufuzi, eŋŋombo z'enkyukakyuka nga bagamba nti abantu bonna abali royo abawulirira mu Kabaka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bali ku mulamwa nnyo. Kati eŋŋombo babadde baziyimbira awo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kaakati munnange abantu enkuba ebadde etonnye era waliwo abayisiiza ebitoomi nga tubalaba mu mazzi kwegamba bonna nga bagoba asidde mu ngeri ey'okulaga solidarity nga bakoza emyaka 7 Kabaka gy'awezezza, Kabaka wa Buganda. Kakati ate era abavubuka bawuliddwako nga basaaga nga bagamba nti owange tulina okujjumbira emisinde gino kubanga twagala ebiseera eby'omu maaso omutali bupiira bugali mpitawa nga tuli gali mpitawa free. Era nga bo munnange bagamba nti okusinziira ku mbeera eriwo ne kaweefube wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II 2023 munnange HIV ajja kuba afuuse olufumo. Kakati bwe batyo nga bwe nkutegeezezza nti enkuba ebadde etonnye, amazzi ganjadde awamu ebitaba, abamu ne banakukubeera nga bazannyiramu omupiira, kale n'okubeera nga bakola ebintu ebirala nga bw'onoogamba nti effujjo mu kusanyuka naye nga teririko gwe likosa. Kakati munnange abantu ababaddeyo abavubuka n'abakadde bonna babaddeyo bannansi era nga ne private companies zibaddeyo, government agencies zibaddeyo nga zisponsorings oba zitadde akasente mu misinde gino era nga wano Uganda Communications Commission UCC nayo babadde bakiikiriddwa spokesperson waabwe Bossa Ibrahim era nga ono munnange bw'atyo akubye omulanga nti abantu baali badde bonna beegatte wamu ne balwanyisa obulwadde buno obwa mukenenya. Kati era abalala babaddeyo Kampala Capital City Authority KCCA Executive Director Hajat Sharifa Buzeki era ono bw'atyo akubirizza abavubuka okubeera nga bakuuma emibiri gyabwe nga miramu. Kati abalala babaddeyo Printing and Publishing Corporation UPPC era ng'ene badde kiikiriddwa Director of Business Development Rebecca Nyakairo. Ono atenderezza nnyo Kabaka olw'akaweefube bw'ataddeyo okubeera nti alwanyisa ekirwadde ekya mukenenya. Kakati era nkugambye nti eno wabaddeyo abantu bangi nnyo, ennyimba, emmere, nkugambye byonna bibaddeyo nga abazze okukola akasente nabo babaddeyo bangi nnyo, ebyokulya bibaddeyo. Kakati munnange abantu ababaddeyo abalala kubaddeko Kampala Road Mayor Erias Lukwago, Minister of Youth and Children Affairs Balaam Baruhagara Atenyi Henry, Sekabembe Kiberu, former Buganda Minister for Sports, Youth and Recreation okukosa ne Siema Atukunda ono National Female Youth MP Aspirant. 2025 Kabaka Birthday Run eno munnange ebadde etambulidde wansi w'omulamwa Men for Good Health to Save the Girl Child, nti abasajja ku lw'obulamu obulungi okusobola okutaasa omwana omuwala. Ndowooza bwe kityo bwe kiri era nga munnange bino byonna bigendereddwamu kubeera nga bakolawo bateeko initiative
ezigendereddwamu okubeera nga baprotectinga oba bakuuma omwana omuwala. Okusinziira ku official record bagamba nti Uganda bwetu ekyayongera okubeera nga erwanagana n'ekirwadde kya HIV AIDS nga bagamba nti abantu abali eyo mu kakadde kamu n'emitwalo 40 be batyo be balina akawuka aka mukenenya, ate emitwalo 5,400 bano bwe batyo nti be baafuna obulwadde mu mwaka gwa 2022. Gwokka kati national bagamba nti national prevalence eri ku 5.1%, era nga bagamba nti abaana abawala n'abakyala abato be bakyasinze okubeera nga munnange babonaabona n'ekirwadde kino ekyamukenenya. Kale munnange ebyo bye bibadde wali Emmengo, bibadde Emmengo ku misinde gya Kabaka egy'amazaalibwa, era nga munnange gino gyetabwamu abantu bangi nnyo kubanga ekigendererwa kyakulwanyisa kirwadde ekya mukenenya. Sigenda kubeera nga nsukkawo wano, era tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalagi nga bulijjo. Gyebaleko era nange njebaleko, era webale nnyo okubeera nga ompuliriza.